yene engeri yenaniita mungi gye babadde bakkanyamba mu akasente kaako akasiimo singa abavudde ku bwa loobu. Mu myaka 2 ekitundu gyabeerako nga loobu, omwami ono bamukwatira obukadde 5. Obukadde 5 ebyo bugabanyamu emyezi 30 egikola emyaka 2 ekitundu. Buli mwezi abadde abalirwa okubanga agenda kuweebwa nga ssente abukadde 16 mu emitwalo 66,666 buli mwezi. Kati bwoddira ssente ezo obukadde 16 mu emitwalo 66,666 n'ozigabanyamu buli lunaku Senkulu Mandwa olubadde luyita ku ssente ze z'akasiimo nga bamuteerayo emitwalo 55 mu 15,555. Kati ng'oddamu ng'ozigabanya buli ssaawa emitwalo 55 mu 15,555 bw'ozigabanyamu essaawa 24, omwami buli ssaawa abadde akolera ssente z'akasiimo emitwalo 2 mu 3,148. Kati ng'oziddira nga nazo zigabanyamu obutikiti obukola essaawa, omwami buli lunaku buli katikiti kakabadde kakoona ku ssente ze z'akasiimo ze yeesabira, buli katikiti kikolaba ku ssaawa ye nga bamuteerayo siringisi 385. Ye engeri gy'abadde ali mu kwonoona ssente y'omuwoomusolo. Kati obubbi obw'ekikula ekyawaggulu obuli ku levu etagambwako, ng'omuntu ali mu kutubba ayambadde amakooti ate nga ffe twamuteekayo akulemberemu okulemesa gavumenti okwonoona ensimbi y'omusolo, n'adduka n'agenda yeegatta nabo bongere okwonoona ensimbi y'omuwoomusolo. Tukakkanye bakagobye. Bamugobye ku bwakamisona ne babuwa Zaake Francis Mutebi, oyo omukulu omubbi ow'ekitiibwa be baazimba Buganda byazimba bajje babbe Uganda bakagobye. Kati agende n'entumbize anoonye gy'anabba ewalala. Namugamba ne mugamba wandirekulidde empuuga wadde kale wazimba olubuto naye lekulira leka kulemerawo ng'ate ogenda kuswala gwe mulimo gwasoose okugobebwako. Omwami ono bagamba nga bwe batabaagaliza nga Kyagulanyi bw'atayagala simanyi Buganda bakulembeze bezimbye okujja babbe Uganda. Omwami ono gw'olaba mpuuga emyaka gyonna gy'amaze mu paliamenti 10 gye twamusanga nga yakamalayo yali tabeera nko mu kifo kyonna kya bukulembeze mu paliamenti nga mukiise bukiise bw'amala okwokera ebintu ebyokubba ssente z'omuwoomusolo ng'atambula dde ewuwe. Bwe yatuuka mu kibiina kya NUP ekikulemberwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bwe yasookera okufuna obwa Vice President mu Buganda, ekyo ekifo ky'amaanyi. Bwe yasookera okubeera Kolop, ekyo kifo ky'amaanyi. Bw'abadde asoose okubeera Commissioner wa Parliament. Bwe yatuuka ku ebyo ebifo yatandika kukola ddiiru kwogera kutukyankalanyiza ggwanga. Kati bakagobye. Bakagambye twala obukooti obubbi bufulumye wano. Kati bakagobye ku bwa Commissioner ne babuwa Zaake Francis Mutebi. Kano akabbi ate nga kambala amakooti, kana akabbi akamala okubba ne keekweka mu mugongo gwa Ssaabasajja Kabaka, kana akabbi akamala okubba ne kagamba mbuko kakolerera Buganda, kana akabbi akamala okubba ne keeyambisa mainstream medias zikataasa olw'okuba kamaze okubba. Bakagobye mu lupale, bakagambye genda twala obutamabu. Kati kagenze bakanabbirawo ewalala. Kati ne mu kibiina mukagobe akakasajja mu kibiina mukagobe obwa deputy bw'okubeera president mu Buganda mukagobe naffe tetwagala babbi. Kagende ke kanaamanyo bakanakola bannankwefe ababbi political party ugende bumanyirire abantu n'ebitiibwa byabo buseggona buno bukivumbi bonna mu bugobe butebandeke bumizi tekama bubagale manga goba ugende bunoonyeko gye buna.